Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkulamusizaako guno munnange gwe andaba gyesinzira okundabira. Amanya ndi Nasakaza Mbaali. Taweerabira ntukoleza tusinzira ku Buzz Media. Osobola okuyitako eno oyagala bye tukola, commentinga, subscribinga. Olunaku olwaleero ndi wano okwogera ku nsonga y'abakulembeze baffe naddala abava mu kibiina kya Nuupu. Olunaku olw'eggulo twalabye nga His Excellency Robert Kyagulanyi bwe yabadde mu kuziika jjajjaawe omukyala mu bitundu by'e Masaka eyo. Abamu ku bakulembeze babaddeko ebigambo bye boogera, naye mwattu nina abakulembeze be nanookoddeyo oba be nasimbyeko nnyo essira mu njogera eno nenkyagala nga nze omuntu. Tukiyite namwatulira. Twalabye nga omukulembeze Honorable Ssenyonyi yavuddeyo n'abaako omubaka w'ekitundu ekyo Veronica Nanyondo bwe yabadde alina ebigambo byamugamba ku ebyo biki ebyaliwo oluvannyuma omwali omukulembeze eyali akasente ako ebitaano yabaddeko byamunenya n'abaako byamulungamya n'amugamba munnange sigenda kwogerera bweru wano tuli waka. Kyansanyusizza nnyo nti singa ekintu kino kikolebwa ku babaka ab'enjawulo naddala mu bitundu gye basinzirira kiyinza okuyambako okubikkula abalonzi baabwe amaaso n'okumanya oba okutegeera nti abakiise baabwe balina ensobi ze bakolera mu paalamenti ez'enjawulo. Weewaawo nga mulimu abantu abamu abazze ne boogera nti mubaka kyatawa mubaka munne kitiibwa, mubaka kyayinza okuvuula mubaka munne. Okwo tekwabadde kuvuula, ate era tewali kitiibwa we kitaamuweeweddwa kubanga teyamuvumye, teyamuyisizza mu maaso, wabula yamunnyonnyodde n'amugamba nti olina ensobi ze wakola. Mbadde ndudde n'okukulaba naye kinkoze bulungi nti nkulabye, era n'amugamba nti osobola okukyusa, okyalina akadde okutereeza ensobi ezo. Kitegeeza mwaka 2025 abalonzi ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo muteekeeyo nnyo eriisa ejjogi eri ababaka bammwe bye batakoze mu bibagambe 1 on 1 bakubye enkuŋŋaana mu bitundu byammwe, mu bitundu gye bakiika, mubagambe nti Veronica twakulaba ku terefayina, twakulaba ku TV bweti, wakola bwoti, wayogera bwoti. Naye buli we munaabattira ku maaso nga mmwe abalonzi mujja kunyigirizibwa, kitegeeza saaviisi ezisinga temujja kuzifuna kuba bwe mutaamugamba ebituufu bye mulina kumugamba ajja kukakkana abalimba oba babalimba enkya n'eggulo mu busabbuuni, mu busukaali, mu mafuta, ate nga si bye bigendererwa byaffe. Era wenkubira omulanga eri abo bonna abalonzi mu bitundu mu madistricts ag'enjawulo nti ku mulundi guno ababaka bammwe nga baleeta manifesito bayingidde zi campaign babalimbalimba, nja kukola enguudo, nja kukola amasannyalaze, nja kukola bwe bati. Naddala abo babadde mu paalamenti muyimirire family mubabuuze ebibuuzo. Ebbanga ly'obadde mu paalamenti wadde ne kammalamu tekayiiriddwa ku luguudo bwe luti, kati ogenda kutuukiriza otya obuvunaanyizibwa oba ogenda kukola kyenkana ki ku mulundi guno? Abatakoze mu bajjeeyo ate baleme kubalimba ku ssaawa ery'envannyuma. Omanyi omwaka guno we tugenda 2025 bangi ku bo abatakoze ate kati bagenda kutandika okudda mu bitundu byabwe. Beefuula abakuba enkuŋŋaana, beefuula abaziika ennyo, beefuule abakola zipate, abatendinga pate kubanga banoonya akalulu. Olunaku luno oba omulungi guno twagala ebikolwa byabwe biboogerere, tetwagala bigambo. Nammwe abali eyo mwenna mu bakiise bammwe mugaane ebigambo, mwagala bikolwa. Oli bw'aba takoze mumunaabire mu maaso.
mumunaabire mu maaso. Abasinga okuva bwe mwabalonda obudde babumaze ku nnyonyi, bayingira bwe bafuluma, obudde babumala mu mayumba ag'e Kampala, mu byalo gye bakiika tebatunulayo, kati bagenda kwefuula ababeerayo mwaka 2025. Naye baganda bange, mikwano gyange, mubanaabire mu maaso bwe tugenda okusobola okutuusa enkulaakulana n'enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda wamu n'ebitundu byaffe. Twongere okubunyisa enjiri ekunga abantu, twongere okubunyisa enjiri etegeeza abantu, twongere okubunyisa ebigambo ebirungi nga tugamba abantu nga tetuvodde, tovumye, tokoze eki. Naye oli mu mugambe facts. Oba kikwetaagisa kukola kunoonyereza kumala, kola okunoonyereza okumala. Zonna saaviisi oba developments eziri mu kitundu kyo zikoleddwa ani azisase. Bw'abanga y'omu ku bo mumuwe credit awo, webiganye mu mugambe tetukuzizza mu parliament olw'ensonga bweti. So Honorable Joel Ssenyonyi, thank you so much okunabira omukyalo omuno mu maaso ate okumugamba ekituufu. Ekyokusatu tewamugeyeza, wamugambidde waka ng'era wamutegeezezza. Yaweereddwa omukisa bw'anaaba tagukozesezza. Abalonzi bajja kusalawo nate omwaka 2026. Tuli wano okubunyisa enjiri, tetugenda kwogera ku ebyo bye tulowooza ebiyinza okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Tujja kunokolanga ku babaka, kati tugenda kusaayo nnyo ebirowoozo nga tulaba obutambi buno obw'enjawulo. Ne bwe mba siri wa kitundu ekyo, ndabe bakoze batya, bamusunsudde batya. Naye nga abalonzi twongere okuwagala amaaso gaffe tulabe bulungi. We tuba tusimbye ku baroti we tutiikinze, tumanye nti tutiikinze ensonga. Tetwagala excuse nti ate bansibye, nti ate tubadde simanya tuli mutuwa, nti ate mubigaane baganda bange. We tuba nga tunaatuuka mu birooto by'ensi oba by'eggwanga lyaffe eppya. Twagaliza olunaku olulungi.